bakibuuziza leero ku Sanyuka TV nti owaye Hajjati ensonga kikazi kiganye okwogera ku nsonga kiwoza kimu mbwe ensonga ziri mu kooti komanina ziri mu kooti yawa nga kuwa zileta mu bantu guwa leta ensonga mu bantu guwa yita abamawulire Hajji sayitanga ko bamawulire katutandise okulizoninga mainstream zitandise obiyingiramu katate kyawo Kaweddemu dda guno omusango keguyingiddemu TV stations mubadde mwoza soroti kati keguyingiddemu next media keguyingiddemu zi BBS gumaze baba mu ngalo nkulayirira justice must prevail. Ebivume mwatuvumye mubimanyi mmanye ebivume mwatuvumye ne mutuwe basa ku baana baffe ekyana bakitomera dda ekyana bakakakodda ekyana bakitunze omukazi yakifuula project ogenda omwana wabandi kumudda goyononedde erinnya bwoti omwana yonna ensi emutegedde olemeddwa n'okumukweka n'ebifaananyi bye biri mu kutambula bitambula wano ku social media buli omu amutegedde nga bwe yeebakirwako mu Mexico nga bwe yeebakirwako mu Nigeria buli omu amutegedde nga waliwo boyfriend ow'entebe gwe mwasiba ne mumugyamu obukadde 20 nakati musajja watu bakyasasula buli omu amutegedde nti yeebakirwako bannange buli omu ategedde nga bwatali virgin yenna omufuuse yenna project bagundi wacha wewe echa tusimbula mengo tugenda kigo kulambula ku Hajji kati ate eddemu ekolere tugenda kigo kulambula ku Hajji eddemu ekolere abali ku live yange mbajjukizera nkiddamu mu maaso ngenda ku invitinga buli muntu yenna mulirize ngenda ku invitinga buli muntu yenna olina ensonga zonna ze wali oyiseemu mu misango egyekuusa ku sexual harassment baali bakukute otaasibwe ngugenda tukola otyo oyaga tuleka mu musango guno gwa Hajjati oli kiralu bo batwe bakola ebintu bagambye bwe bityo bimala gaggwa bo batwe bazannya emizannyo kino kya Hajjati kisiru kyagala tukola ki bo batwe bazannya omuzannyo oyagala tuleka mu muzannyo guno mbo musango guli mu kooti okakasa omusango guli mu kooti okakasa omusango guli mu kooti okakasa Hajjati bwe nkubuuza omusango guli mu kooti osobola okukiddamu okakasa omusango guli mu kooti okakasa fayiro mwagiweereza wadde w'omulamuzi fayiro yammwe eganye okuterera ensonga lwaki Hajji akyali munda eganye okubalansinga muti ogiweereza ew'omulamuzi komanina oyo nyini kyagala tuleka nyini mu musango nyini tuswale hani gogenda okuswaza gwe omanyi guno obudde betumalidde mu guno omusango omanyi data gwe twakateeka mu guno omusango olunaku lwonkya tugenda kigo omanyi transport omanyi amafuta ge tugenda okuvuga okugenda ekigo tugenda kulaba Hajji naye omanyi amafuta ge tugenda okukozesa gwe kiduma kirabe gulabe tolina gogenda kuleka mu musango guno tolina gogenda kugulekamu nze nkubuuli zuula ojja kwogera nno nkubuulira gwe Hajjati zuula yirwa kintu kya Hajjati gwe zuula ojja kwogera nno vabye ekisiru byenno tolina gogenda kuleka kale mu guno musango tolina gogenda gulekamu ani gogulekamu nyini goddeyo seke ngomaze okututomeza ani gogenda ogulekamu nyini goddeyo seke ffe bajerege bafani baffe bajerege mu tutomedde zuula ojja kwogera nno kati nkubuulira ebigambo bino guno omusango teguli mu kooti tegunnatuuka mu kooti zuula tojja tukola bintu bya kisiru nno gwe nkubuulira. Yes, buterevu nkwaniriza kujika media wasiibye otya ogamba otya kansubire nti oli bulungi nsonga za Hajjati zuula ne Hajji Ali zikute wansi ne waggulu nga bwe mujjukira olunaku lwabadde luwaggulu omukulu akola ku Sanyuka TV amanyikiddwa nga Brian Uwako yakubidde omukyala Hajjati zuula ng'ayagala mubuuza ku nsonga zino eziri mu kutambula eziri mugenda maaso naye omukyala yamuzzeemu mu ngeri eragira ddala nti saagala kumanya tomanyiira tonsemberera tonneeyogerezaako akatambi ako abasinga mwakalabye kubanga olunaku olw'eggulo nakabateereddeyo kakati kino kyanyiizizza nnyo ba social
media in-laws bangi nnyo nga bw'okiwulira nga beebuuza nti lwaki omukyala agamba tayagala kwogera. Omukyala kakati bwe bamubuuza bagamba ensonga ziri mu kooti, sisobola kuzoogerako kuba ziri mu kooti. Bannamawulire bamukubira essimu ajjako nzije, gwe kasita omukubira n'omugamba nze gundi nvudde ku channel bweti, nvudde ku TV bweti, ng'akujjako tayagala kumanya, takyagala kwemalira budde. Kakati ba social media in-laws beebuuza ono omukyala yali afa ki okubireeta mu mawulire mu kusooka, lwaki ssaawa eno ebamubuuza tayagala kuddamu bibuuzo naye ng'ate mu kusooka ye yabireeta mu mawulire. Abakyala abantu bonna abali ku social media kye bali mu kwebuuza lwaki omukyala ensonga yazireeta mu mawulire ate ng'essaawa eno tayagala kuzoogerako. Lwaki we bamukubira essaawa eno agamba ensonga ziri mu kooti sisobola kuzoogerako ate nga ye yazireeta mu mawulire. Owaaye yandizirekeddeyo ddala n'atazireeta mu mawulire oba kati tazaagalamu, kuba essaawa eno alaga takyazaagala mu mawulire olw'ensonga akazito kamutuddeko, olw'ensonga abantu bamuli bubi bamutabukidde bamubuuza kajjoyijjoyi w'ebibuuzo. Ayinza okwokya bw'anaddamu buli omu, bw'anaakwata buli simu emukubirwa ayinza okukomekereza nga ayokyezza, ng'olukwe lwaluka bw'abanga ddala abadde aluluka nga kwegamba bwononesenga byononesenga kaweddemu. Kakati omukyala essaawa eno wetwegerera bw'omukubira essimu akuggyako obujja, bw'omukubira essimu akufuula bize, bw'omukubira essimu agamba ensonga ziri mu kooti naye nga yazireeta mawulire. Ba social media in-laws nga bwe mbamanyi bo bamutabukidde bamugamba nnyabo ensonga gwe wazireeta mawulire ate kati lwaki oyagala ziveemu? Twali twakutumako zireete mawulire, kakati tuleke tukubuuze kajjoyijjoyi w'ebibuuzo mpaka bwe tunaazuula amazima. Naye ng'essaawa yonna omusajja eyakwatibwa Hajji asuubira okubeera nga agasimbagana n'omulamuzi ate abeere nga munnange ng'abitebya, nga bwe kinaazuulibwa nga ddala omusango yaguzza ono kagenda beera kamujjuutuse nga basobola okumusiba amayisa, sinakindi n'akalabba nako mwekali. Basobola okumusiba amayisa sinakindi n'akalabba nako mwekali. Then omukyala bw'anaazuulibwa nga ensobi ezo nga omukyala omwami yamuframinga nako kagenda kuba Kaweddemu, lwakuba kati ensonga zino ke zaayingiddemukko mu mawulire omwami kigenda beera kizibu okumusiba, kubanga n'omukyala essaawa eno aliko akabuuza, essaawa eno aliko ebibuuzo bingi. Abantu bagamba ono yandibanga muyaaye, kati ensonga bwe zito we ziba nga zikubaganyeeko mu mawulire definitely we bituuka mu kooti omukyala ono alina okuba nga alina obujulizi obumala okusobola okusibisa Hajji. Otherwise bw'aba talina bujulizi bumala kaba kaweddemu. Emisango gino bayinza n'okugigoba. Omusango guno ogw'okukwata omwana omuto atanneetuuka musango munene nnyo, naye era olina okubanga obujulizi obuwolereza ddala obulaga nti ddala ekintu kyakolebwa nga obulina buwera. Naye obujulizi bwe twakawulirako okuva ewa Hajjati ze audio zaata ba social media in-laws bagamba n'ogamba nti birabika bipange, balabika bakozesa AI nga yayogera kwegamba nga tebiri nayo. Kale katulinde ate tulabe wa gye binaggwera, naye nga ffe wano kujjika media mawulire gonna tujja kubeera nga tugakutuusaako butereevu. Nyongera okujjukiza gyobadde kujjika media, era nga gwe wena tambakulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Toyera kutandika o notification bell yo, butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna tokaskipinga, kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwe abatutobera ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatutobera waka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Weekuumire ku mukutu gwe kyoba okola kiri kimu, likinga video, subscribinga, endowooza yo osobola oginteera butereevu mu comment section. Bw'oba olina ky'oyagala otuwabulamu kyonna osobola okiwandiika wansi awo mu comment section. Fon tujja kubeera nga tukiteeka mu nkola, tujja kubeera nga tukola nga ggwe bw'oyagala tukole. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.